wabula olina okubanga owulira buli kimu obeere nga osobola okubanga oluŋŋamya. Ati ensonga lwaki babeera nga bamuvuma nga bavuga nti huwa udhun tiyeki yekutu. Naga nti bagambe nti huwa kul bagambe udhun hayrun lakum, okutu kwe mwevuma ate kyekirungi gye muli. N'agamba nti yu'minu billahi, tamala gawuliriza, wabula okuwuliriza kwe kuyamba abo bonna bawuliriza. Lwaki? Nti kubanga ye akkiriza Allah tabaraka wa ta'ala, amakulu nti abeera nga byawuliriza alina okubatuusaako obubaka obuva eri Allah tabaraka wa ta'ala, kubanga akkiriza eri Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yu'minu lilmu'minina, ate era awuliriza naki? Awuliriza era neyesiga n'ababaki? Abakkiriza. warahmatu lilladhina amanu minkum. N'agamba nti era ye kusaasira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kusaasira eri ki? Eri mmwe. Ye Nabbi Muhammad n'obulamu bwe n'okwo kwe bamuva okuwuliriza, ate ye kusaasira eri abo abakola ki? Abakkiriza mu mmwe. Naga nti walladhina yu'dhuna rasula Allahi, abati walladhina naabo yu'dhuna rasula Allah lahum adhabun alim, naabo abanakuwaza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Allah agambye nti lahum adhabun alim, bayina ebibonezo ebiki? Ebiruma, ebibonezo ebikakali. Allah tabaraka wa ta'ala agambye bayina ebibonezo ebiruma, bayina ebibonezo ebikakali. N'agamba Allah tabaraka wa ta'ala, n'agamba nti yahlifuna billahi lakum lirudhukum wallahu wa rasuluhu ahaq an yarudhuhu in kanu mu'minuna. Nti babalayira Allah tabaraka wa ta'ala, mwe abakkiriza abasiraamu babalayira Allah tabaraka wa ta'ala balyoke babasiimise, musime mulowooze nti ki? Nti bakkiriza nnyo. Wa rasulahu, n'omubaka we naye agambye nti yuhalifuna billahi lakum, babalayirira Allah tabaraka wa ta'ala liyurudhukum, balyoke babasiimise. Naye agambye nti wallahu wa rasuluhu ahaqqa an yarudhukum. Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka we be bakatibwako okubanga bakola ki? Bebasiima. Allah tabaraka wa ta'ala bwabasiima, era y'omubaka we be batuufu okukola ki? Bokusiimisa in kanu mu'minuna, banga boogera ki? Banga bali ku mazima. Agambye nti alam ya'lam, Allah tabaraka wa ta'ala abuuza n'abagamba nti alam ya'lam, abaffe tebamanyi annahu man yahdidillah, nti mazima omuntu yenna yuhadidillah, alumbagana Allah tabaraka wa ta'ala wa rasuluhu n'omubaka we, fa anna lahum nara jahannama khalidina fiha, nti abo yenna alumbagana Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka we, n'ajeemera amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala, nga ye aliwo okumenya ebyo Allah tabaraka wa ta'ala bye yalagira, agambye nti mazima fa anna lahu nara jahannama, guli ku bo omuliro jahannama, khalidina fiha, nga bagutuulamu lubeerera, bakuguberamu bugenderevu. Dhalika khidhyun, agambye Allah tabaraka wa ta'ala nti dhalika alkhidhy alazim, okwo nno kuswazibwa kw'amaanyi, era obwo bwe buswavu buki? Obuyitirivu obw'amaanyi. Aga nti yahdharu limunafiquna an tunadhar alayhim surati tunabbi'uhum bima fi qulubihim kul istahzi'u inna Allaha mukhriju
ma tahadharun. Allah tabaraka wa ta'ala agambye nti mazima yahdharu abananfuusaawo abananfuusaawo batiira ddala yahdharu batiira ddala munafiquna abananfuuse an tunazzala alayhim suratu okubanga wassibwawo essuula yonna tunabiuhum okubeera nga etegeeza okubanga etegeeza abantu ng'etegeeza ebiri ku ki tunabiuhum bima fi qulubihim etegeeza abantu etegeeza abasiraamu etegeeza abakkiriza okubanga bamanya ebiri ku mitima gyabwe. Naye agaye nti kul bagambe stahidhi'un kale bagaye nti bajeeje bavuule nnyo naye inna Allah mazima Allah tabaraka wa ta'ala muhriju ma tahdharuna agenda kukwekula. Allah tabaraka wa ta'ala agenda kukwekula ebyo byonna bye batya okola ki okubimanya oba okwolesa. Allah tabaraka wa ta'ala agenda kubanga abijjayo. Wala in sa'altum kyokka ekyewisa obwanga obabuuzizza la yakuuna agenti wala in sa'altum obwanga obabuuzizza la yakuulunna bagamba nti innama mazima kunna nahuudhu wa nal'abu baga nti fe tukola ki tubadde tukola ki tuzannya mu buzannyi nako kagamba babifula ki kyebabaddeko babadde tunyumyamu na kuzannya so nga ate si kyebakoze ki si kyebabaddeko. Naga nti kul bagambe abillahi wa ayati mazima Allah tabaraka wa ta'ala n'amateeka ge wa rasulihi n'omubaka we kuntum tastahdhimuna byemujeeja nga mubifula ebyoluzannyo kubanga ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala tebizanyirwako. Ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala si muzannyo si byakusaagirako. Agenti la ta'tadhiru tebakola ki temwetonda la ta'tadhiru temwetonda kad kafartum ba'da imanikum nti mazima mwajeema mwakafuula mwawakanya oluvannyuma lw'okukkiriza kwammwe. inni na'afu an ta'ifati minkum nu'adhibu ta'ifata bi'annahum kanu mujrimina. Allah tabaraka wa ta'ala agambye Allah tabaraka wa ta'ala nti tebeetonda mazima bajeema oluvannyuma lw'okukkiriza kwabwe ne bawakanya. Kibwe tunaba nga tusomye kubanga waliwo abakola ki abeetonda ne badda eri Allah tabaraka wa ta'ala ne bamanya amateeka ge. Kati abo bagamba nti inna afu mazima tunaba nga tusomye an ta'ifatu minkum ekibiina ekimu mu mmwe abo abaana abeetonze no adhibu mu ta'ifatu tugenda kubeera nga tukola ki ng'ate tubonereza ekibiina ekiki ekirala ekyo ekiganya okugondera amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala bi annahum olw'okubanga kaanu mujrimuuna nabo baki bajeemu boonoonyi. Agenti almunafiquuna abo abananfuusa abasajja walimunafikaatu n'abananfuusa abakyala oba abakazi ba'udhuhum min ba'udhi abamu abo abananfuusa abasajja n'abananfuusi abakazi abamu mikwano gy'abannaabwe mikwano gyaki banywanyi. Era agenti ya'muruna bilmunkar babeera nga balagirigana okukola ebiki ebikyamu. Babeera nga bakola ki balamirigana beewa amagezi bakuutirigana okuba nga bakola ki bakola bikyamu byereere. wayanihawuna ne babeera nga ate bazizigana anil ma'rufi okukola ebiki okukola ebirungi. wayakbidhuuna aidiyahum ne babeera nga bafunya emikono gyabwe ne babeera basitakange tebaagala kuwaayo mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala.
omuntu bamugamba nti munne waayo eri Allah tabaraka wa ta'ala nga yeekuniza bwekuniza. Omuntu gwe bayita sitakange Allah gwe yali agerako wano nti wayakbidhuuna aidiyahum, bafunye emikono gyabwe. Kite aba ategeeza abafunye emikono gyabwe basitakange, tebanjuliza mikono gyabwe kugaba. Nasullah, beerabira Allah tabaraka wa ta'ala. Omuntu yenna atayagala kugaba aba yeerabidde Allah tabaraka wa ta'ala. Lwaki? Aba tafunye mu bwongo butegeera ti Allah tabaraka wa ta'ala ye yamuwa bino byakola ki byayina, era alina okuwaayo, kubanga alina okuwa addize Allah tabaraka wa ta'ala nga awaayo eri mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala ettuufu. Fannasiyahum, ne Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti fannasiyahum, agenda nabo kubeerabira. Weerabire Allah tabaraka wa ta'ala naye agenda kola ki? Agenda kwerabira. Innal munafiqiina, mazima abo abananfuusi, humul fasikuuna, be bonoonyi ddala lukulwe. N'agamba nti wa'ada Allahu limunafiqiina wal munafiqaati wal kufaaru naara jahannama khalidina fiha. Allah tabaraka wa ta'ala agambye nti mazima Katonda Allah yalaganyisa abananfuusi abasajja, wal munafiqaati, n'abananfuusi abakyala, wal kufaaru, n'abo abawakanyi abatakkiriza amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala, naara jahannama, yabalaganyisa omuliro jahannama. N'agamba nti khalidina fiha, bagutula bugenderevu. Hiya hasbuhum, ekyo kyababalibwako dda. Ekyo kyababalibwako dda. Era ogwo bw'aga nti Allah tabaraka wa ta'ala bw'aga nti hiya hasbutum, aga nti ekyo eky'omuliro jahannama bwe yabalaganyisa gwamala dda gwababalibwako dda, kyagwa dda. Wala annahum Allah, ate Allah yabakolimira. Walahum adhabun mukim, ate balina ebibonerezo eby'olubeerera ebitali bya kkomo. Omuliro gumala okubanga ekkomo lyabwe gwababalibwako dda, ate Allah tabaraka wa ta'ala hiya hasbuhum, ekkomo lyabwe omuliro gwababalibwako dda, kyaggwa dda. Wal anahumullah, ate yabakolimira. Walahum adhabun mukim, balina ebibonerezo eby'olubeerera. Laga nti kalladhiina min qablikum kaanu ashaddu minkum quwwati wa akthara amwaala wa awlaada fastamta'u bihalakihim fastamta'u. Allah tabaraka wa ta'ala agambye nti kalladhiina, balinga abo, min qablikum, ab'olubereberye lwammwe, ababasookawo. Kaanu, naye abo ababasookawo mwe mukyepankapanka mukyewaana, kaanu ashaddu minkum, quwwat, baali bayitirivu b'amaanyi n'okusinga mwe bimwewaana. Wa akthara amwaala, nga n'obungi bw'emmaali bwe baali balina temubwepankako. Wa awlaada, nga n'abaana ezzadde lye baali balina lyali liyitirivu. Naye agambye fastamta'u, beeyagala olw'ebyo bye baalina, bihalakihim, ne beeyagala n'emigabo gyabwe egyo, omugabo gwe baali bafunye ku dunya, ne beeyagala bihalakihim, n'emugabo gwabwe. Fastamta'utum, era nammwe mweyagala bihalakikum, n'omugabo gwammwe. Beeyagala n'ebyo bye baafuna omugabo gwabwe, nga nammwe mweyagala n'omugabo gwammwe. Kamastamatta'u ladhiina min qablikum, nammwe mweyagala n'omugabo gwammwe nga nabo kamastamta'u, nga bwe beeyagala ladhiina abo min qablikum, n'omugabo gwabwe
abolubereberye mugabo beyagala abolubereberye lwammwe bihalakihim n'omugabo gwabwe. Wahudtum kalladhi hadhu, era ne bayingira mu bwononefu nga nammwe mubuyingiddemu. Muyingidde mu bwononefu nga nabo babuyingiramu, bayingira mu bwononefu nga nammwe bwe mubuyingiddemu. Naye agambe ulaika habitat amaluhum, mazima abo nno emirimu gyabwe gyayonoonebwa, emirimu gyammwe gigenda kwonoonebwa fi dduniya kuno ku nsi wal akhira, ne ku lunaku lw'enkomerero. Wa ulaika hum, era abantu abo lekhasiruuna bafaafaaganibwa, mugenda kufaafaaganibwa. Alam ya'tihim naba'u alladhina min qablihim qawma Nuh wa Ad wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabu Madyana wal muttafiqat. Agati alam ya'tihim naba, tekyabajjira, tekwabajjira okunyumya, temwafuna ekyafaayo. Ladhina min qablihim, ekyobantu abo ab'olubereberye lwammwe. Naga nti qaumi Nuh, temwafuna ku kyafaayo kya Nuh, wa Adi ne Adi, wa Thamuda ne Thamuda, wa qaumi Ibrahima, n'ab'ekibiina kya Ibrahima oba n'ekibiina kya Ibrahima, wa ashabu Madyana, n'abantu b'e Madyana, wal mutafiqaati, n'abantu b'ekyalo ekyo ebyo ebyalo ebyavuunikibwa nga Sodoma ne Gomora. Temwafuna ku byafaayo ebyo? Mwe baani? Amakulu kitegeeza Allah abuuza bw'obanga abo abasajja abaali Bathamuda, abasajja abaali abaasiba enjazi ab'amaanyi ennyo, mwe baani? Mwe baani ku abo? Olaba yajjawo bali n'akyusa bali, mwe baani? Attatuhum, Allah tabaraka wa taala nti attatuhum rasuluhum bilbayinati, babajjira ababaka n'obunyonyofu n'obubonero n'amateeka, naye tebaabirabawo. Fama kana Allah liyadhlimahum, Allah tabaraka wa taala teyabali azaamanya nako, walakin naye kana anfusahum yadhlimuna, beryazamanya bokka. Lwaki? Tebawulira mateeka ga Allah tabaraka wa taala, tebategeera bubonero bwa Allah tabaraka wa taala. Buli lwobanga togoberedde mateeka ga Allah tabaraka wa taala, oba weryazamanyiza wekka omwoyo gwe kennyini. Era obutalyazamanya mwoyo gwo olina kubanga otegeera, ogoberera, owulira amateeka ga Allah tabaraka wa taala. Ageti wali mu'minuuna, abo abakkiriza abasajja, wali mu'minaatu, n'abakkiriza abakyala, ba'udhuhum awliya ba'udhu, abamu mikwano gyaki gy'abannaawe, bakanywanyi. Nga ne bali abananfuusa abakyala n'abananfuusa abasajja bali banywanyi. Kati wanage nti n'abakkiriza abasajja n'abakyala ba'udhuhum awliya ba'udhu, ba mikwano eri bannaawe oba bayambi eri bannaawe. Ya'muruuna, bayambagana bil ma'rufi, balagirigana mu kukola obulungi. Omukkiriza wenna beera ng'okuutira munno okukola obuki? Okukola obulungi. Bwaba munno nga waba esswala zisuula, mujjukize mugaye nti Allah yatulagira esswala mpagi. Avudde ku Ramadhaani mugambe siiba, mulage ekkubo. Wamujaga nti ya'muruuna, babeera nga balagirigana, balamirigana, bawulirigana bil ma'rufi, okukola obulungi. Wa yanhawna anil munkar, ne babeera nga beeziyiza okuba nga bakola ebiki? Ebibi ebikyamu. Wa yuqimuuna as-salata, ne bayimirizaawo esswala. Wa yu'tuuna zakata, ne babeera nga bawa ezaka. Wa yuti'uuna Allaha wa rasulahu, ne babeera nga bagondera Allah tabaraka wa taala n'omubaka we. Agenti ulaika sayarhamuhumullah, Allah tabaraka wa taala agambye nti abo nno sayarhamuhumullah, Allah wakukola ki? Wakubasaasira. Abo Allah wakubasaasira. Inna Allah, mazima Katonda, aziz hakim, wa kitiibwa.
ate mukakasa. Wa'ada Allah lilmu'minina, agambye nti yalaganyisa Allah tabaraka wa ta'ala abasiraamu abasajja wali mu'minaati n'abasiraamu abakyala jannati ejjana tajiri ekulukutira min tahti al-anhar, ekulukutira wansi waayo emigga, khalidina fiha, bakubeerawo muyo mu jjana eyo, wa masakina tayyiba, nga mu jjana eyo ate balinamu amayumba amalungi. Mu jjana eyo balinamu n'amayumba amalungi, masakina tayyiba, amayumba amalungi fi jannati, mu jjana omwo, adini ebeera nga ekulukutirawo ejjana eyo naye ekulukutira wansi waayo ebirungi, emigga, buli kimu bagenda kubanga balinamu ki ejjana eyo entebekevu, adini entebekevu, waridwana bagenda kubanga balinamu n'okwesiima min Allah, agenti waridwana min Allahi akbar, agenti n'okusiima okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala kunene era kwe kusinga obukulu, era kwe kusinga obunene. Dhalika huwa al-fawzul azim, ekyo nno kyakwesiima. Agenti okwo kwesiima okusinga obulungi okusukkirivu okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala kyokka nga kugenda kuki kwabo abakkiriza abakyala n'abakkiriza abasajja. Agenti ya ayuha nabiyyu, agenti wange gwe nabbi, akodde nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, agenti ya ayuha nabiyyu, owange gwe nabbi, jahidul kufara, lwanyisa abakafiri. Naawe omusika wa nabbi lwanyisa obukafiri. Agenti wal munafiqina, olwanyise neki n'abananfuusi, nabo bakole ki balwanyise. Tokkiriza munanfuusi kubanga assa amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala, tokkiriza mukafiri kulinnya ku mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Yalamira nabbi abeere nga balwanyisa, bw'aba yalamira nabbi gw'oli musika wa nabbi, lwanyisa obukafiri, lwanyisa abakafiri n'abananfuusi. Waglub alayhim, obazitoyereze, bazitowerere. Wa ma'wahum jahannama, obuddo bwabwe muliro jahannama, wa bi'sa al-maswir, obwo nno bwe buddo maswir obusinga okuba obubi. Agenti yahlifuuna billahi ma kaalu, abantu abo abananfuusi bayogeranga bingi nga nabbi agenze mu lutalo bajja bawangula, nga ne boogera ebigambo bingi, kyokka baakomangawo yahlifuuna billahi, nga balayira Katonda timaakaalu, tebalina kigambo kyonna kye bakoze kye bayogedde. Walakad kaalu kalimatil kufur, so bayogera dde ekigambo eky'obuwakanyi, bawakanyanga nabbi. Wakafaru ba'da islamihim, era ne bawakana ne bakafuwala oluvannyuma lw'okusiramuka kwabwe. Wahum bima lam yanaalu, wahammu, ne balulunkana bima lam yanaalu, kwekyo kye batannafuna. Waman nakamu illa an agniyahum Allahu wa rasuluhu, agnahum. Agenti wama nakamu illa an agnahum Allahu wa rasuluhu fadlihi. Agenti mazima tebasunguwalanga, wabula ekyasinganga okubanyiza kwekwo okubanga Allah tabaraka wa ta'ala abagaggawazizza n'omubaka we mu birungi bye, nga bagaggawaza mu birungi bye Allah tabaraka wa ta'ala kyekyabanyiizanga. Fa in yatubu yaku, naye banga beenenyezza ne beenenyamu ne babanga bategedde, beenenyezza, bakwenenyerezza nga beenenyezza bategedde ekituufu,
nga bakwenyereza gwe Muhammad nga bategedde ekituufu Allah tabaraka wa taala agambye nti khairul lahum kirungi gye bali. Wa in yatawallaw ne banaakyuka ne bagaana okwenenya ne balemezaako yu'adhibuhum Allahu adhaban alima fi dunya wal akhirah. Agenti agenda kubabonereza ebibonerezo ebiruma wano ku nsi ne ku akhera. Wama lahum fi dunya wama lahum fil ardi min wali wala nasira. Tebagenda kuba na mutaasa yadde omuyambi yenna kuno ku nsi ne kuno ku lw'enkomerero. Agenti wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lan nasaddaqana walan nakunana min as-salihin. Ne mubbo abanaafuusi mulimu abo abagamba nti omiru ne mubbo man ahada Allah, mulimu abalaganyisa Katonda batya ne bagamba nti la in atana min fadli bw'onaaba nga atuwadde mu birungi bya Allah tabaraka wa ta'ala n'otuwa mu birungi byo lan nasaddaka, tugenda kubanga tusaddaaka, tugenda kubanga tuwaayo. Walan nakunana min as-salihin, era tugenda kubeeramu abo abaki abalongoofu abalongoosa. Falamma ataahum min fadli, Allah bwe yamala okubawa ku birungi bye n'abawa ebirungi bye bahilu bihi, ate ne bakola ki? Bahilu bihi, ate ne babikodowalira. Watawallaw, ne bakyuka wahum mu'riduna, era ne bamwawukanako. Naye nga babyawukanako bye bamulaganyisa ne babiviirako ddala era ne bawakanya. Agambye Allah tabaraka wa taala fa'akabahum nifaaqa fi qulubihim. Allah agambye nti n'olwekyo bwe yabamala okukola ekyo Allah tabaraka wa taala yabagoberezaako obunaafuusi ku mitima gyabwe. Ila yawma yalkawnahu, mpaka ku lunaku lwe balisinkana olw'enkomerero. Bima ahlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibuna. Agenti mpaka ku lunaku lwe balisinkana, ku lunaku lw'enkomerero, bannyonnyole ekyabaawukanya kwebyo bye balaganyisa Allah tabaraka wa ta'ala. Awamu wa bima kanu yakdhibuna, ne bye baalimbisanga. Alam ya'lam, abaffe temumanyi ti anna Allah, mazima Allah, ya'lamu, amanyi sirahum, ebyama byabwe, wanajwahum, Allah amanyi sirahum wanajwahum, bamanyi ebyama byabwe n'ezo emboozi ze bakola ki, ze boogera mu kyama. Allah tabaraka wa ta'ala azimanyi. Wa anna Allah, mazima Allah, alam al-ghuyubi, amanyi ebyewala ebyo ebitakola ki, ebitalabikako. Alladhina, abo, yamidhuna limutawwi'ina minal mu'minina fi saddaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Agambye Allah tabaraka wa ta'ala ati mazima abo, alladhina abo, yalmithuna, abavuula, limutawwi'ina, abawaayo, abavuula, abakozi, limutawwi'ina, abakozi b'obulungi, minal mu'minina, mubakkiriza, abasajja mubakkiriza, minal mu'minina mubakkiriza, fi saddaqati,
mu kusaddaka kwabwe, mu kuwaayo kwabwe, kyokka ne babeera nga bababuuliramu. Walladhiina, n'abo la yajiduuna, abatasobola kufuna kye bawaayo, nga banaku naye nga tebasobola kufuna kye bawaayo illa okuggyako juhidaahum, okubeera nga balufubana mu kubalya Allah tabaraka wa taala ne beewaayo. Allah agambe nti fayaskharuuna minhum, kyokka abo bebabeera nga bakola ki, nga bebabeera nga bajeeja, bebabeera nga bayisaamu amaaso. Allah tabaraka wa taala agambe nti sakhirullah, Allah agenda kubakola ki, kubajeeja. Allah naye kenyini agenda kubajeeja. Minhum bo walahum adhabun alim, ate bayina ebibonezi ebikola ki, ebiruma. Istaghfiru lahum aw la tastaghfiru lahum in tastaghfiru lahum 70 marrati falan yaghfiru lahum. Allah tabaraka wa taala agambye nti ku busungu bw'abayinako olw'okuvvoola amateeka ne bagamba okulwana mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala, agambye nti istaghfirullah, ne bw'onoba nga obeegayiririddeko basonyiyiwe. Aw la tastaghfirullahum, ne bw'onoba nga tobeegayiriddeeko. In tastaghfirullahum, ne bw'onoba nga obeegayiridde 70 emirundi 7, 70 marrati emirundi 7, falan yaghfirullah lahum, tagenda kubasonyiwa Allah, tagenda kubasonyiwa Allah. Dhalika biannahum, olw'okubana mazima ekyo, kafaru billahi, bajenera Allah tabaraka wa taala, warasulihi, n'omubaka we. Wallahu, mazima Allah, la yahdi liqaumi lfasikina, talungamya ekibiina ky'aboonoonyi. Faraha almukhallafuna bima qa'adihim khilafa rasulillahi wa karrahu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la tanfiru fil harri kul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahuna. Agenti farrahu limukhallafuna, basanyuka, bajaguza, bawulira bulungi abo abasigala, bimaadihim, olw'okubanga basigala ne bakuula okutuula kwabwe khilaafa rasuli, emabega w'omubaka. Abasigala basanyuka nnyo, abasigala ne batuula emabega wa rasuli, rasuli omubaka wa Allah. Wakarrihu, ne batamwa an yujahidu bi amwalihim, ogenda okulwana ne maali yaabwe, wa anfusihim, nabo bennyini, fi sabilillahi, mu kkubo lya Allah. Wakalu, ne bagamba la tanfiru fil harri, ne bakuutira bannaabwe ne babagaana okugenda, nga bagaa temugenda mu bbugumu eryo, ewaliyo ebbugumu, temugenda mu bbugumu. Kul, bagambe naaru jahannama ashaddu harra, mazima omuliro jahannama gwe gusinga ebbugumu, omuliro jahannama gwe gusinga okubuguma, era gwe muzibu. Law kanu yafikahuna, singa abadde nga bakola ki, nga bategeera, bali badde bakitegeera nti omuliro jahannama gwe gusinga ogenda okulwana. Falyadhaku kalira waliyabaku kathira, bagambye nti museke nnyo, kale museke katono. Temuseka katono, mulabanga abaseka ennyo ku duniya kuno, mulabanga abeeyagala ennyo. Allah kye yali ategeeza, timulabanga abeeyagala ennyo, mulabanga abali emirembe mingi, mulabanga abasanyuka, mulabanga abajaguza, mulabanga abali obulungi. Naye Allah tabaraka, eno aya yeetaaga okwetegereza ennyo n'okulowooza ennyo.
muntu asobola ogisoma n'agirekawo ng'alowooza ekomaawo. Naye falyadhaku kaliira waliyabku kathiira, bajja kukaaba kinene, bajja kukaaba kinene. Obulamu obusinga, emyaka gy'ogenda okumala mu kabuli gisinga gy'ogenda okumala mu duniya. Oluwa ogenda osinga okukaabira ekinene. Agandi jazaa bima kaanu yaksibuuna, nga y'empeera ebaweereddwa okusinziira ku ebyo bye baakola. Teri agenda kusasulwa kibi nga yakola kirungi, teri agenda kusasulwa kirungi nga yakola kibi. Kyokuŋŋaanya ky'ogenda osasulwa, omugugu gwo gw'osiba bye birungi ebigulimu, kwe byokuŋŋaanya manya by'ogenda osasulwa. Fa in rajaak Allahu in taifati minhum fasta'dhinuka likhuruj fakul lan tukhruju ma'iya abada walan tukatilu ma'iya aduwa. Again, fa in rajaak, bw'anaabanga akuzizaayo gwe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuva mu lutalo n'akuzaayo eri ekibiina mu bo, ila taifatu minhum, eri ekibiina mu bo, fasta'dhinuka, bagenda kusaba oba ne bakusaba oba bajja kusaba likhuruji, okuba nti bw'onooba oddayo okulwana, bagende naawe, bw'onooba oddayo okulwana babeere nga baddayo naawe. Agambye Allah tabaraka wa taala, fakul, bagambe, lan takhruju ma'iya, tekigenda kusoboka mmwe temuligenda nange mu kulwana, temuligenda nange mukola ki? Mu kulwana. Lwaki? Naga nti abadan, lubeerera, walan tukatilu ma'iya aduwa, temugenda kulwanyisa mulabe yenna nga muli nange. Innakum, mazima mmwe, raditum liq'udu, mwasiimawo bilq'udi, okutuula, awwal marrati, mulundi ogwasooka, faq'udu, mutuule, ma'al khalifiina, awamu n'abo abaasigalira. Wala tusalli, agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wala tusalli, tosaaliranga, ala ahadi minhum maata, omu mu bo ng'afudde togezanga n'omusaalira. Allah tabaraka wa taala agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti wala tusalli ala ahadi minhum maata abadan, togezanga n'osaalira omuntu yenna mwabo mu bo ng'abadde afudde mpaka mirembe gyonna. Wala takum, ate tuyimirira ala kabuli, ku kabuli zaabwe. Innahum, nti obasabira. Allah kyali ategeeza, tuyimira ku kabuli zaabwe nti obasabira eddwa yonna. Innahum, olw'okubanga kafaru, baawakana, baajeema, kafaru billahi, bajeemera Allah wa rasulihi n'omubaka we, wa maatu, mubafa, wa hum fasikuuna, nga era boonooye. Olwaleero omuntu bw'afa ng'abadde tasaala ne batamusaalira, ng'abantu batandika tosalira muno omusango, osalidde muno omusango. Aya yiyo Allah agana Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tuijibuka amwaluhum wa awladuhum innama yuridu Allah an yu'adhibuhum biha fi dunya wa tadhahaku anfusahum wa hum kafiruna. Allah gati tekwewunyisanga
wala tuijibuka tekweyumisanga amwalahum emaali yaabwe wa auladuhum tekako ezzadde lyabwe abaana baabwe innama wana abaana kyabugagga innama mazima yuridu llaha ebyo bikunyisa Allah ayagala ayinza okuba nga kyayagala Allah an yuadhibuhum biha kubabonereza nabyo. Bameka bemulabye nga babonaabona ku dduniya nga ate emaali yaabwe yababonyabonya. Omuntu n'abonaabona ku dduniya nga abaana bebamubonyabonya. Agambye ayinza okuba nga ayagala okubabonyabonya nabyo fi dduniya kuno ku nsi. Watadhahaku ate atuuka okubajjamu emyoyo gyabwe okubazikiriza okubasaanyawo anfusahum atuuse okuzikiriza emyoyo gyabwe wahum kafiruuna nga ate nabo bawakanyi nga bakaafuwadde agee nti idha unzillati suratu an aminu billahi wajahidu ma arrasuli sta'idhunnaka agambye nti sta'idhunnaka ulu tawul minhum wakalu dharuna nakunna ma alqaidina wa idha umilat bwebanga essibwa essuula nga wasiddwawo essuula eyo ekola etya ng'ebalagira nti an aminu billahi timukirize eki mukirize Allah wajahidu ma arrasuli era mulwanire wamu mu kkubo lya Katonda mulufanire wamu n'obubaka we. Sta'udhunnaka babeera nga bakola ki ng'ate bakusaba olutwawule mu bagaggaabo bannanyebitiibwa bannaggaggaawo ate bobeera nga bakola ki bakusaba okubakkiriza toluminu bakusaba okubakkiriza babeere nga bakola ki nga tebagenda kulwana basigale nga batudde wakaalu nga bagamba dharna tuleke nakunna ma alqaidina tubeere wamu tusigale nga twetulidde wamu ne baana baki abatudde. Kyokka nga bebaki be bannaggagga ravu ne basiimawo bi an yakunu ma lihawalifi ne basiimawo okubeera an yakunu okubeera nga bali wamu n'abo abakoze eki abasigadde basiimawo okubeera nga bali wamu n'abo abakola ki lihawalifi abasigala wattubi Allah qulubihim Allah n'azibikira ku mitima gyabwe wahum la yafikahuuna era tebategeera. Allah yazibikira ku mitima gyabwe tebategeera yabamira ddala okukola ki okutegeera nga mulaba wano ku dduniya nti omuntu yenna atatya amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala omuntu atatya Allah wallahi aba tategeera. Omuntu atatya Allah aba tategeera era ng'olaba obutategeera gweva ku Allah tabaraka wa ta'ala va ku mateeka ge. Agenti lakin rasulu walladhina amanu ma'ahu jahad fi sabili jahad bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahum lkhayratu wa ulaika hum lilmuflihuna. Agenti mazima rasula omubaka walladhina amanu n'abo bakkiriza ma'ahum abali naye abali n'omubaka jahadu fi sabilillahi
jahadu fi sabilillahi ne balwana jahadu bi amwalihim ne balwana n'emali yaabwe mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala wa anfusihim ate nabo bennyini beenyigiddemu tebeese wa ulaika lahum li khairat abo be balina obulungi abo Allah tabaraka wa ta'ala agambye nti be balina obulungi eri Allah tabaraka wa ta'ala wa ulaika hum limufilihuna ate be bantu ab'okwesiima ku lunaku lw'enkomerero. Aada Allahu lahum jannati Allah yabalaganyisa ejjana tajiri min tahti al anhaaru ekulukutira wansi wayo emigga khalidina fiiha bakubeeramu mu ejjana nga beeyagala oluberera dhalika lifawdul azima okwo nno kwesiima kuyitirivu kwesiima kunene nnyo kwesiima kwa bbeeyi si kusaaga okwo kwesiima kweyagala okulungi kweyagala okw'ebbeeyi era si muzannyo. Ate nti wajaa limuadhiruna min al-a'rabi liyu'dhana lahum wa qa'ada alladhina kadhabu Allaha wa rasulahu. Ate nti wajaa ne bajja limuadhiruna min al-a'rabi abo abasaba nabbi abakkirize balimu okugenda okulwana abo abawalabu bannamalu babaita bannamalungu babeeranga mu byalo ebbali nga baagala nabbi abakkirize balimu okugenda okukola ki okulwana liyu'dhana lahum bakkirizibwe wa qa'ada alladhina kadhabu Allaha wa rasulahu batuule nga baagala batuule n'abo abaalimbaga Allah tabaraka wa ta'ala ne bamulimbisa ne bawakanya amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala ne balimbisa awamu wa rasulahu n'omubaka we. Allah agamba nti sayusibu ladhina kafaru tugenda kussa oba bigenda kukwata abo abawakanya n'obumu bo adhabun alimu ebiboneza ebiruma ebibonezo ebikakali ebiruma nagye nti laisa ala dhuafai talina buzibu bwonna tekiri ku munafu eyenafuyizibwa wala ala almarwa yadde ku mulwadde wala ala alladhina la yajiduna manfikuna naye atalina kyasobola kukola ki kuwaayo haraju tewali mutawaana ku bo singa baba basigadde nga basigadde ne batagenda kulwana Allah kye yali ategeeza abo batakola ki abanafuyizibwa abateesobola oba abalwadde oba abatafuna ekyo basobola kuwaayo kugamba kyategeeza nga tebalina kye basobola kuwaayo mu kkubo lya Allah. Idha nasahu lillahi wa rasulahu obanga bakoze eki babulidde amakulu agali awo nti bwanga bakoze eki basigadde ate tebalina kubeera nga bakola ki wabula babeere nga babulira bannaabo okubanga bakola ki bakola ebirungi bakola empisi bagondera amateeka yadde nga badde bakoze eki basigadde ma ala almuhisinina min sabili era tekiri ku mukiri ku balongoofu era tewali kubalongoosa kyategeeza Allah ma ala almuhisinina tekiri kubalongoosa min sabili kubo lyonna liyinza kubateekako musango bali abasigala
kulwebyo Allah byamenye. Wallahu ghafurur rahim, Allah musonyi ate musasizi. Wa alladhina agenti nemwabo idha ma'atauka litahmilahum, nabo ababazze gy'oli nga bakutuukiridde ne bakujjira ne bakutuukirira nga kye baagala, nga baagala okubafunira ku buyambi obw'okwebagala, entambula gye bayinza okukola ki okufuna balabike nga boolekera olutalo. Kulta n'obagamba la ajidu ma ahmilukum alayhi, n'obagamba tolina kyogenda bafunira kubanga bakola ki, tolina kyebagalo kyogenda kubafunira oba okubawa, kyokka nga bakujidde bawulira balina obwetaavu, bawulira baagala genda kulwana mukole Allah, bakusaba oba olinawo ku ntambula yonna ekyebagalo bagende balumbe, n'obagamba nti tolinaawo. Allah agambye tawallaw, bambi ne bakyuka nga benyamidde, wa ayunuhum, nga ne mu maaso gaabwe takudhu min ad-dam'i, nga ne bakyuka ne bagenda nga n'amaaso gaabwe gakulukuta amaziga. Hadhan, nga banakuwadde, ala yajidu ma yunfikuna, nga tebalina kye basobola kukola ki kuwaayo, ne banakuwala nga tebalina kye basobola kukola ki kuwaayo, nga kye banakuwaza tebagenze mu butalo, tebalina kye bawaayo, abo Allah bayogeddeko. Innama sabili ala alladhina yasta'idhunuka, bali Allah agamba nti abasonyiye tebalina buzibu bwonna, ge makulu agali mu ayi Allah babasonyiye. Naga nti innama, naye mazima, sabil ala alladhina yasta'idhunuka, naye mazima sabilu bakubo, naga nti innama mazima sabilu ala alladhina yasta'idhunuka, ekkubo lyabo abakusaba okusigala banegenda kulwana, wahum agniya, nga ate bagagga, kuba bali badde tebeesobola. Kikyategeeza mu kkubo nti mazima ekkubo ery'okuvunaanibwa omusango gw'obutagenda kulwana ogwo gwe basaba baleme genda kulwana, ekkubo ly'okubavunaana ng'ate bagagga ne batagenda kulwana, radhibi an yakunu ma al-khawalifiina, ne basalawo nga bagala basigale nga batudde n'abo abasigalidde, ng'ate abasigalidde bali Allah bamenye, abateesobola, abatalina kye balina, abanafuizibwa. wattaba'u Allahu ala kulubihim, Allah yazibikira ku mitima gyabwe, Allah yazibikira ku mitima gyabwe buki, emitima gyabwe yagizibikira. Fahum la ya'lamuuna, era mazima tebakola ki, tebamanyi. Lwaki Allah agamba tebamanyi? Kyategeeza nti wano fahum la ya'lamuuna, tebamanyi kigenda baviira mu buzibu, ekyo kyebasaba tebamanyi kigenda baviiramu. Ya'tadhiruuna ilaykum idha raja'tum ilayhim kul la ta'tadhiru lan nu'mina lakum faqad naba'na Allahu min ahbarikum wasayyara Allahu alaykum wasayyara Allahu a'malakum wa rasuluhu thumma turadduna illa alimul ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna. Agenti ya'tadhiruna ilaykum,
bajja kubetondera, bajja kwetondera mu abasiraamu yali aga bajja kubetondera. Naye agambye nti idha rajja'tum ilayhim, bwe munaabanga muzzeeyo gye bali muvudde mu lutalo olwagala okubetondera, kulu bagambe gwe nabbi Muhammadi la ta'tadhiru, temwetonda, temwetonda, la nu'minu lakum, tetugenda kukkiriza kwetonda kwammwe. Lwaki? kad naba'na, Allah yabatunyonnyodde dda, Allah yabatubuulidde, Allah yabatutegeezezza kazambi wammwe yenna abafaako, ahbaarikum, emitawana gyammwe, ebizibu byammwe, kazambi wammwe Allah yamutubuulidde. Naye agamba nti wasayyara Allahu amalakum, Allah ajja balaga, Allah ajja kubalaga emirimu gyammwe, Allah ajja kutegeera emirimu gyammwe, wa rasuuluhu, n'omubaka we ajja biraba ate abibalage. Thumma oluvannyuma turadduuna ila alimul ghaibi, oluvannyuma mugenda kuzzibwa, mwagala temwagala, eri nannyini kumanya byama ebyewala. washahada, ebirabika nebitakola ki, nebitalabika, mugenda kuzzibwayo gyali. fayunabbi'ukum, abamanyisa abolese, bima kuntum ta'maluna, ebyo byonna bimwalinga mukola mujja biraba. sayahlifuuna billahi, bajja kubalayirira Allah, bajja kubalayirira Allah sayahlifuuna billahi, bajja kubalayirira Allah idha nikallabtum ilayhi, bwe mulibanga muzeeyo gye bali nga muvudde mu lutalo, lituridu anhum, mulyoke mubakole ki, mubasiime, nga bamaze okubalimbalimba, bamaze okubadyekadyeka, baagala mubaleke mubasiime. Agenti fa'rid anhum, kale mubasiime, fa'rid anhum, bwe munaabanga mubasiime bamubasiimye ne mubaleka, agenti fa'rid, kale mubakole ki, mubaleke, anti baagala kubaleka, mubaleke, baagala kubasiima, mubasiime. innahum rijsu, mazima bo kyenyalwa, kazambi, kyenyalwa. wa ma'waahum jahannam, n'obuddo bwabwe jahannama, muliro jahannama, jazaan bima kaanu yaksibuuna, nga yempeerwa kwebyo bye baalinga bakola, yempeera. Allah kyaga nti bajja kubalayira okuba mukola ki, nga munambuze gye bali, bwe munaabanga mukyuse ne mudda gye bali, sayahlifuuna, bajja kubalayira Allah nga balaga nti tebalina buzibu eri Allah, era bajja bagondera amateeka ge buli kimu, nga kyebanoonya mubaleke, muleme mubateekako obuzibu bwonna. Age nti yuhallifuuna lakum, bajja kubalayirira mmwe, oba babalayirire mmwe, litaridu anhum, nga kiki banoonya mmwe kubasiima, mulowooze nti bannammwe temubayinaako kabi. fa in tardu anhum, naye munaabanga mubalese ne mubasiima, fa inna Allaha la yardu anni alqawmi alfasikiina, Allah tagenda kusiima kibiina ky'aboonoonyi, ekyalayidde, tagenda kusiima kibiina ky'aboonoonyi. al-a'raabu ashaddu kufura,
agaye nti n'abo abawalabu bannamalungu bannabyalo be bayitirivu mu bukafiiri, be basinga ashaddu, be basinga obukafiiri, wannifaaq n'obunanfuusi, wa ajdaaru ala ya'lamuun huduuda ma anzala Allahu ala rasulihi, era bakyasinza obuguyavu mu kumanya amateeka ga Allah tabaraka wa taala obutagategeera n'obutagassa mu nkola n'omubaka we. Wallahu alimun hakim, ne Allah mumanyi ate mukakasa. Allah mumanyi ate mukakasa. Wa min al-a'rabi, era nakunyonyola abawalabu, man yattakhidhu ma yunfikuna magrama. N'abawalabu mulimu abo abawaayo abawangayo, mulimu abo abafuulanga yattakhidhu abafuulanga ekyo mayinfiku ekyo kye bawaddeyo magarama ng'okufiirwa. Wayatarabasu bikum dawairu, abo abawalabu bannamalungu aboogerwako emaali yaabwe ekyo kye bawangayo oba ekyo kye bawangayo kyonna mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala tebasuubirangamu kalungi, era bo baali basuubiramu ki? Kufiirwa kwereere. Naga nti wayatarabasu bikum dawaira, era nga balindirizanga baki? Enkyukakyuka embi nga gye basuubira. Lwaki? Nti abasiraamu baali batono, ng'ate bo bali bangi, abawakanya abakafiiri abananfuusi nga bangi, nga tebasuubira busiraamu okubanga bakola ki? Buwangulanga saawa yonna babulindiriza nkyukakyuka mbi nga gye balinda. Alayhi daira nkyukakyuka mbi. Ne wallah, mazima Allah samiun alim, Allah tabaraka wa taala awulira atamanyi, era Allah yafuula abasiraamu abawanguzi. Aya eyo ogyetegereza ennyo, kubanga agaye nti wa min al-arabi man yattakhidhu ma yunfikuna magrama. Mulimu abawaayo emaali yaabwe gye bawaayo ne bawaayo naye nga tebasuubiramu ki? Kufunamu, era nga basuubirwa kufiirwa. Nga bolaba wano olwaleero omuntu bw'awaayo emaali n'akwata n'awaayo ng'aye awaayo lwa kumulaba, kumutegeera, naye nga tasuubira kufunamu Allah tabaraka wa taala, gy'alaba ng'afiiriddwa. Era obawulira nga boogera nti ze tuwaayo bazirya, ze tuwaayo sente zaffe bazikola ki? Bazirya. Tolondoolanga maali gye wadde mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala, ojja kufundikira nga Allah takusasudde. Gwe baleke, bw'oba waddeyo nti kuzimba muzikiti ziweeyo, Allah tabaraka wa taala javunaana oli aziridde, gw'ozimbye era akubazeko okuzimba masigidi, oba baziridde gwe Allah akubaze. Oba oli azze n'akulimbalimba nti mulwadde biki muwe, oba akulimba, ensonga zeziri eri ye ne Allah tabaraka wa taala. Gwe buli lw'owaayo bw'oti ekitta abantu, buli lw'ayamba omwetaavu alowooza ayambye mwetaavu, oba tayambye mwetaavu, oyambye Allah. Allah agamba ani abuwola oluwolo olulungi? Owoze Allah. Bw'ozimba omuzikiti towadde bano ab'akakiiko k'omuzikiti akazimba,
towadde imaamu owadde Allah tusooke kutegeera ni gwe tuwa tetujja kuzimba mitima bw'oba wadde Allah abasigadde be bamanyi agenti wa minal arabi ne mu bannamawungu abo abawalabu mani agambye Allah tabaraka wa ta'ala mu aya y'ekyenda ayongedde n'agamba nti wa minal arabi ne mbawalabu walabu kibagamba bannamalungu Allah tabaraka wa ta'ala bayogerako agenti man yu'minu billahi mulimu abakiza Allah wal yawmil akhir n'olunaku lw'enkomerero wayattakhidhu ma yunfikuna kurubati inda Allah ne baddira oba ne bafuula ekyo kye bawaddeyo ku Allah tabaraka wa ta'ala nga balina essuubi n'okkakasa nti kyakubasembeza eri Allah tabaraka wa ta'ala wasalawatu rasul n'okubeera nga bakola ki nga basabirwa omubaka agenti Allah innaha n'okusabirwa omubaka agenti Allah innaha kurubati agenti era mazima iyo emaali eyo oba bye bawaddeyo emaali gye bawaddeyo yakubasembeza ki eri Allah kitegeeza ki nti omuntu olwowaayo eri Allah tabaraka wa ta'ala kitegeeza n'okola emirimu emirungi n'osaddaaka n'olwana mu kkubo lya Allah kitegeeza nti oba osemberera okuba n'olusegere ku Allah tabaraka wa ta'ala kitegeeza nti si kirungi omuntu kuzanyisa kukola ki kuwaayo mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala agenti lahum sayudkhuluhum Allah fi rahmatihi agenti Allah agenda kubeera nga abayingiza mu nnyumba ye mu kusaasira kwe agenda bayingiza mu kusaasira kwe inna Allah mazima Allah gafuru rahim musonyi ate musaasizi Allah musonyi ate musaasizi agenda bayingiza mu kusaasira kwe agenti wasabikuna n'abo abakulembera li awwaluna abasooka minal muhajirina mu abo abasenguka wal answali n'abo abataasa kitegeeza abawaayo emaali abo ne basenguka ku lutalo ne bawaayo emaali yaabwe ne bataasa omubaka Allah tabaraka wa ta'ala bayogerako agenti walladhina tabauhum n'abo biihsan n'abo abamugoberera mu buki mu bulungi Allah agenti radiyallahu anhu yakola ki yabasiima waradhu anhu ate nabo ne bakola ki ne basiima n'ageeta komooko wa'adallahum yabalaganyisa jannati jana tajri min tahti al anharu ekulukutira wansi waayo emigga ennyumba ey'emirembe kulukutira wansi waayo emigga agenti khalidina fiha bakubeera mu yo abadan lubeerera dhalika alfawdhu alazim okuno okwesiima okunene wa mimman hawlakum Allah tabaraka wa ta'ala agenti wa mimman hawlakum ne mwabo ababaliraanyi minal arabi mbawalabu munafikuna mulimu abaki mulimu abananfuusi wa minal ahli madinati ne mwabo ab'e Madina ab'omu Madina era nabo mulimu ki mulimu abananfuusi maraddu ala nifaqi mulimu abakola ki ne mu Madina mulimu abadde eri obunanfuusi agenda la ta'allamuhum ne mwe temubamanyi ebiseera bisinga omunanfuusi tategerekeka kubajjira mu kifaananyi kyo ky'oyagalira ddala era ky'otegeera era ky'omanyi n'oyagala ddala nti omusajja ono mukkiriza nga bw'olaba tubeera nabo mu mizikiti naye nga bambega basaala kirevu kikoma eri kanzu bakutula eno bazaako eno naye ng'ate bambega mu mizikiti ng'egyo kati Allah tabaraka kyaga nti la ta'allamuhum mwe temubamanyi musaala nabo temubamanyi musaala nabo temukola ki temubamanyi Allah bayogerako naye naga nti nahanu na'allamuhum naye ffe tukola ki tubamanyi naga sanu'adhibuhum marataini summa yuraduna illa adhabun azim age tujja kubabonereza emirundi emeka ebiri kitegeeza ajja kubabonereza kuno ku nsi ne ku akhera oluvannyuma ate abasindikirize eri ebibonerezo ebinene omuntu Allah asobola okubonereza kuno ku nsi ate ne ku akhera nakola ki ku nsi n'otafunako mirembe n'obeera mu kubonaabona ng'ate n'akhera togikoleredde era n'olinda ebibonerezo ebikola ki ebyokutuusibwako agenti wa aharuna n'abalala itarafu bidhunubihim bakkiriza ki n'abalala bakkiriza ebibi byabwe bidhunubihim ebibi byabwe lwaki halatu amala saliha wa ahara sayyi'a asallahu an yatubu alayhim
Allah agambye nti baddira abamu abo bagamba bakiza ebibi byabwe batabula emirimu emirungi n'emiki n'emibi. Kati kyali kwabo abasajja abogerwako abasajja bali babaliwa obunanfuusi naye ng'ate baalimu ko ku bukkiriza obuki obutonotono. Kati baasigala ne batagenda kulwana ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne batakola ki, ne batagenda mu lutalo. Kati ne babeeranga babaliwa mu bakimba nanfuusi naye ate balinawo ko ku mirimu emiki emirungi. Kati Allah bayogerako wano naga nti wa Haruna nabala itarafu bidhunubihim, bakiza ebibi byabwe lwaki khalatu amala saliha wa ahla say'a asallahu an yatubu alayhi, batabula emirimu emiki emirungi n'ebibi naye tomanyi oba olyawo Allah tabaraka ta'ala n'abakola ki, n'abasonyiwa. Inna Allah mazima Katonda gafuru rahim, musonyi ate musaasizi. Tomanyi oba olyawo nakkiriza okwenenya kwabwe. Hagambe hudhu min amwalikum sadaka tutahhiruhum. Kakati abasajja abo abogerwako era bakwata emaali yaabwe, nabbi wava mu lutalo, nabbi agenda okuva mu lutalo, abasajja abo bafuna ennyike ku mutima olw'okuba tebaali agadde ggena naye baseerezebwa shaitani. Kati nabbi okudda ate bafuna okwejjusa nabbi gyali, era abasajja abo bwe kye baasalawo bagenda ku muzikiti gwa nabbi ne beesiba ku ki, ne beesiba ku nkondo zaki z'emizikiti babeeraawo. Nabbi wabakola ki, wababasanga, era nabbi bwe yabasanga n'akola ki, ne bagamba tujja kuba n'okuleka nga tukoze ki, nga tusonyiyiddwa. Kati ne basonyiibwa era ne bateebwa. Bwe baddayo ne bakola ki, ne baleeta emaali yaabwe yonna ne bagiwa nabbi nti eno emaali yatulagajaza netutagenda kola ki, netutagenda naawe kulwana, yiiyo emaali gikole ki, gitwale, naye tugiwaddeyo etuveeko. Ate nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba ate tajja kukola ki, tayinza twala maali eyo, takkirizibwa kubeera ng'agikola ki, ng'agitwala. Allah kwe kusa aya eno eri nabbi n'amugamba nti hudhu min amwalihim, beera ng'otoola ki, mu maali yaabwe sadaka, beera ng'otoola mu maali yaabwe saddaaka. Naye kitegeeza tagitwala yonna, wabula hudhu min amwalihim sadaka, abeere ng'akola ki, ng'atoola mu maali yaabwe saddaaka. Tutahhiruhum wa tudhakkihim biha, abeere nga abalongoosa nayo, abatukuza nayo, babeere nga batukula olw'emaali eyo gye bawaddeyo. Wasalli alayhim, ate bw'omala okuggyako emaali eyo, wasalli alayhim, obasabire. Lwaki? Inna salataka, mazima okusabako eri bo, sakana lahum, kubeera nkubako kubatebenkeza. Wallahu samiun alim, mazima Allah awulira era yabasonyiwa era ate amanyi. Abasajja abo bambi nga bw'obanga olina ekintu ekino ekiweeraliikirira, oyinza ogamba nti nkusonyiye naye otakikkiriza. Naye abasajja abo Allah tabaraka wa ta'ala balaba nga bakoze ekisobyo ekinene, naye Allah bw'abasonyiwa ne nabbi n'abasabira, basigala nga balimu akantu akagamba nti oba tetusonyiyiddwa. Ne Allah n'agamba nti alam ya'lam, tabafi tebamanyi nti anna Allah mazima Katonda huwa yakbalu tauba, yakkiriza okwenenya an ibadi, yakkiriza okwenenya kw'abaddu be, wayahudhu saddakati, era Allah yakola ki, era yatwala saddaaka zaabwe. Allah tabaraka wa ta'ala yatwala neki ne saddaaka zaabwe. Wa anna Allah, mazima Allah, huwa tawwabur rahim, musonyi ate musaasizi. Wakul, n'olwekyo Allah agamba mu aya nti wakul, bagambe emalu, fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna. Agambye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti kuli bagambe emalu, bakole bye baagala, bakole emirimu egikola ki, egibatuusa eri Allah tabaraka wa ta'ala, bave mu byokola ki, mu byobunanfuusi, badde eri Allah bakole emirimu emirungi. Fasayara Allahu amalakum, Allah agenda kubanga alaba emirimu gyammwe era jjagiraba era agiraba. Wa rasuluhu, n'omubaka we, wal mu'minina, mwatu n'abakkiriza balaba nti ono muddu wa Allah akola ebituufu era ali mu kubali Allah tabaraka wa ta'ala ali ku mulamwa. N'abakkiriza babeera bakola ki, babeera bakiraba.
wasaturaduna illa alimul ghaibi, emirimu egyo gye mukola nammwe kenyini mugenda kuddizibwa eri nannyini kumanya byama wa shahada, nannyini kumanya byama ebyolefu n'ebyekwese, fayunabiukum aliraalyoka abategeeze bima kuntum ta'maluna, ebyo bye mwali mukola. Kitegeeza Allah tabaraka taala gwe oba okola birungi ogenda kubiraba, oba okola bibi ogenda kubiraba, tewaliwo muwonera. Ekituufu kiri nti omuntu alina kukola ki? Alina kulongoosa. Agenti wa aharuna murijawuna li amri llahi. Abananfuusi, jjukira abantu abali bannanfuusi abatagenda mu lutalo baaliko nga baali nga bawerako. Kati wano agambye waliwo n'akabinja akalala wa Haruna era nako akatakola ki? Tekagenda, naye agenti marijawuna li amri llahi, naye abo nabbi yabalekera ki? Yalekera Allah tabaraka wa taala ensonga zaabwe zirindiziddwani Allah tabaraka wa taala. Naga nti imma yu'adhibuhum, oba basonyiwa oba ababonereza, wa imma yatubu alayhim, oba basonyiwa, wallahu alayhim hakim, Allah amanyi ate muki? Ate mukakasa, mumanyi ate mukakasa. Ekyo kiri gyali. Abasajja abo nabo baali tebaali bannanfuusi nnyo, naye baaseerezebwa shaitani, neera Allah tabaraka wa taala yamala n'abasonyiwa kubanga beenenya ne bamanya obuzibu bwe baakola nga tewali butuufu mu kukolera Allah okugaana okuwerekera Nabbi Muhammad mu lutalo. Agenti walladhina naabo tahadhu masjidil dhirala wa kufura watafurika baina almu'minina. Agenti walladhina naabo tahadhu masjidil dhirala, abayiterawo oba abazimba emizikiti egy'obubuze oba egy'akabi, watafurika baina almu'minina, n'okubeera nga baawulayawula mu bakkiriza, wa irsada liman haraba Allah, n'okubeera nga bawagira abo bateekateeka okuba nga bawagira abo abalangiridde olutalo ku Allah tabaraka wa taala omulwanyisa, wa rasuluhu n'omubaka we min kabuli olubereberye. Omusajja oyo ayogerwako Nabbi sallallahu alayhi wasallama yazimba omuzikiti Ekuba. Yazimba omuzikiti Ekuba. Bwazimba omuzikiti Ekuba, n'oyo newabawo omusajja omu eyali agala okubanga awulira oli nabbi, n'agamba abatya nabbi, n'agala afune obukulu obusinga obwani obwa nabbi, abeere nga yasinga nabbi, naye n'ateekawo omuzikiti okuliraana ogwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Kwe kwagala abeere nga ataddewo kugamba ennyumba mwana aleeteranga ddala bano abalwanyisani abalwanyisa omubaka wa Allah, naye era tekyasoboka, Allah yamujula nga tabalwanyisiza. Kati gwe emizikiti gyakola ki? Gwayogerako ogwazimbibwa mu kwawula abantu abakkiriza n'okuguzimba nga baagala kulangirira mu lutalo kulwana na Allah tabaraka wa taala n'omubaka we. Agenti wala yahlifuna inna arradina, era bagenda kubuuza omusajja ono agenda nomubuuza abazimbi omuzikiti ogwo, bajja kubalayirira bagambe nti mazima ffe tetulina buzibu bwe tulina illa lhusna, wala twagadde kukola ki? Kola bulungi. Abamu basaalire eno, abalala basaalire eri, abatafunye budde badde ena, bwe batyo nga babalimbalimba. Yagambye Allah tabaraka wa taala nti wallahu, mazima Katonda, yashhadu ajulira nti innahum mazima bo lakadhibuna, balimba, temubagenderako, balimba. Kakati era baali bazimba omuzikiti ogwo ne baagala bategere Nabbiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama kibanga okumunafuya, ne bamugamba ajje asaalirako muzikiti gwabwe gwaba agusaaliremukko nga kye baagala. Era n'abasuubiza nti bw'anaaba avudde mu lutalo ajja kujja akole ki? Ajja kujja abeere nga agusaaliramu, ajja kujja abeere nga akola ki? Nga agusaaliramu. Naye teyakola ki? Bwe yakomawo mu lutalo, Allah Nabbi sallallahu alayhi wasallam abatanaba kugenda kusaalira muzikiti ogwo, Allah tabaraka wa taala n'abeera nga musiza aya n'amugamba nti la takumu fihi abadan, togezanga okuyimirira, la takumu fihi abadan limasjidu, togezanga okuyimiriramu omuzikiti ogwo bugenderevu, tokigezanga n'okikola. N'agamba almasjidi usiisa ala taqwa, omuzikiti ogwazimbibwa
kukutya Allah min awwali yawma al-haqq kunaku olwasooka nga lwa mazima ngaga tuno omuzikiti guzimba lwa Allah ahakka antakumu fihi gwoyina gwegusaanira okubanga gwoyina okuyimira gwe mukakafu gwe gwoyina okuyimiriramu naye guli togeza noyimiriramu paka obulamu bwo bwonna agenda nti kuno gwe tugamba okuyimiriramu ogwazimbibwa ku lwa Allah fihi rijalu mulimu abasajja yuhibuna an yatatahharu mulimu abasajja abaagala okukola ki okwetukuza ensonga lwaki omuzikiti ogwo bagubeeramu wallahu yuhibbu limutatahhirina era Allah yagala nnyo abakola ki abetukuza naga nti afamani asasa bunyannahu ala taqwa min Allahi wa ridwan hayru am amani asasa bunyannahu ala shaffa jurfi harri fannahara bihi fi nnari jahannama agenti afamani asasa bunyannahu oyazimba omuzimbo gwe ala taqwa ngaguzimba kulwa kutya Allah tabaraka wa taala min Allahi ngaguzimba kulwa Allah tabaraka wa taala wa ridwan n'okusiimwa hayru ye mulungi am oba amani asasa bunyannahu oyazimba omuzimbo ala shafa jurfi nga guli ku njegoyego y'ekinnya jurfi harif njegoyego y'okugwa y'ekinnya nga gwagala kugwa mu kinnya ku njegoyego y'okugwa mu kinnya Allah tabaraka wa taala aga nti fa anhar bihi fi nnari era nagwa nagwo omuzimbo fi nnari jahannama muliro jahannama kuba kuzimba ku njegoyego y'ekinnya ky'omuliro nagwa nagwo fi nnari jahannama n'omuliro jahannama agenti wallahu la yahdi al-qawmi adh-dhalimin Allah talinga ekibiina kyaki kyabali azamaanyi makulu kyagali mu aya eyo Allah tabaraka wa taala kyaga nti afaman asasa bunyannahu ala taqwa omuntu azimba omuzikiti gwe yayita omuzimbo omuntu azimba omuti ng'aguzimbe kulwa Allah tabaraka wa taala wa ridwana n'okusiima khairu ye mulungi am oba mani asasa bunyannahu oyazimba omuzikiti ala safa jurfi fanhara bihi fi nnari jahannama oba yazimbye omuzikiti nga gwakulwanyisa dini ya Allah tabaraka wa taala nga gwakwawula mbakkiriza nga gwakulangiriramu ntalo abalwanyisa omubaka gwe mulungi naye agambye ogwo gubasuula muliro jahannama naga nti wallahu Allah la yahidi tagenda kulungamya likawumi dhalimina kibiina kyaki kyabali azamaanyi era takilungamya agenti la yadharu bunyannahum alladhi banawribat fi kulubihim illa an taqatta'a kulubuhum agami tegugenda kulekayo omuzimbo ogwo baguzimba ne tegugenda kulekayo omuzimbo ogwo bazimba Allah tabaraka wa taala agamba tegugenda kulekayo mitima gyabwe kubanga nabo bennyamira nga babuusabuusa baguzimba ku lwakabi ate ne Allah n'abalemesa kibali baguzimbidde ate ne bafundikira nga balina kuba bamuliro agee tebagenda kulekayo bagenda kusigala nga bennyamivu mpaka lwe balibwa olw'omuzikiro ogwo bazimba kubanga nabo bakimanyi mu mutima beejulira nti bazimba omuzikiro ogwo lwakulangirira lutalo kulwanyisa dini ya Allah tabaraka wa taala kati Allah kyaga nti tebagenda kulekayo kuba muli mu mutima gwabwe amazima nga bennyamira nga bejjusa okutuusa takatta'a kulubuhum okutuusa mpaka lwegiri kutukawo ki emitima gyabwe wallahu mazima Allah alimu amanyi hakimu ate mukakasa agenti inna Allah mazima Allah stala minal mu'minina inna Allah stara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannati Allah agenti agula emyoyo gy'abakkiriza ne maali yaabwe lwaki bi annahum lahum jannati abawamu jana kitegeeza nti omuntu wowaayo emaali ku lwa Allah n'osaddaka ku lwa Allah ne weewaayo okulwana ku lwa Allah agenda kusasulamu ejjana
kyagamba nti mumuguza emmaali ye agula emmaali yammwe n'emyoyo gyammwe n'abaguzaamu ejjana n'abawaamu ejjana. Yukatiruuna abo abakola ebyo abawaayo emmaali ne balwana, yukatiruuna fi sabiilillahi balwana mu kuki mu kkubo lya Allah, fayaktuluuna wa yuktaluuna ne batta ate ne battibwa. Wa'ada alayhim haqqa fi tawrati wal injili wal qur'ani, Allah mazima yabalaganyisa ekyebalaganyisa nti agenda bagulamu ejjana yakikakasa mu tawrati wal injili ne mu qur'ani. Agenti wamani awfa bi ahadi min Allahi, ani ayinza okuba n'endagaano ddala entuufu esinga ya Allah tabaraka wa ta'ala. Fastabshiru bibai'ikum basanyuse n'obusuubuzi bwabwe obwo Allah bwabasuubulako emyoyo gyabwe n'emmaali yaabwe, alladhi bayatumu bihi, obwo basuubuligana ne Allah tabaraka wa ta'ala. Wadhalika nawekyo huwa al-fawdhu al-azim, okwo kwesiima okunene ddala okw'amaanyi. Agenti attabi'una, agenti taibuuna abo abeemenya, li abiduuna ne basinza, hamiduuna ne batendereza, saihuuna ne basiiba ku lwa Allah, rakiuuna ne bakutama, sajiduuna ne bavunnama, li amiruuna bil ma'rufi ne balaamirigana ne balagirigana okukola obulungi, wannahunna anil munkaru ne baziziganya okukola ebibi, wal hafidhuuna li hududillahi ne babeera nga bakola ki nga beekumira ku mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wa bashiril mu'minina, beera ng'osanyusa abakkiriza abo ababikola, aga nti abeere nga akola ki nga basanyusibwa kubanga abo bagenda okuba n'ejjana bwe bagenda okuba nga beesiima. Ma kaana linnabii, tekibirangako ku nnabbi, walladhina amanu n'abo abakkiriza, an yastaghfiru lil mushrikiina, okubeera nga beegayiririra ku ki kwabo bagatta ku Allah tabaraka wa ta'ala ekintu ekirala, walaw kaanu ulul kurba, newankubadde nga baluganda, min baadi matabayyana lahum, oluvannyuma okubanga banyonyoddwa bategedde annahum ashabul jahima, lijahimi nti bamuliro ki jahannama. Aya eyo era okukka Allah tabaraka wa ta'ala yagissa ku mubaka sallallahu alayhi wasallama oluvannyuma lw'okubanga yatuuka ku kitaawe Abu Talibi nga ekituufu agenda kufa, namwegayirira abeere nga atoola shahada, namugamba kul la ilaha illallah, naye Abu Talibi yakola ki? Abu Talibi yagaana okwogera ekigambo ekyo. Obooli yali asemberedde okukkiriza, naye abakulu banne nga Abu Jahali bakola ki? Bagaana ne bamugamba tukkiriza, tuleka omwana kubuzaabuza okusiriwalira ku ddiini yaki ya mwana gwe omuntu omukulu, beera ng'onywerera ku ddiini gy'otegeera entuufu. Kale bw'atyo n'abeera ng'afiira ku ki? Ku shiriki. Kati tewali tteeka lyonna ligaana Muhammad sallallahu alayhi wasallama kubanga yegayirira ku kitaawe, yasigala ng'agamba ajja kwegayirira taata we Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'akola ki? Ng'amusonyiwa newankubadde tatodde shahada. Allah kwe kusa aya n'aga nti ma kaana linnabiyyi, tekibangako ku nnabbi walladhina amanu n'abo abakkiriza, an yastaghfiru lil mushrikiina, okubeera nga beegayirira ku ki? Kuyo afudde ng'agatta ku Allah tabaraka wa ta'ala ekintu ekirala, walaw kaanu ulul kurba, newankubadde nga waaki wa luganda, min baadi matabayyana lahum, so kubanga oluvannyuma okubanga banyonyokerwa dda nti anna ashabul jahima, nti mazima baba baaki bamuliro abo abashiriku. Wama kana istighfaru Ibrahima li abihi illa an maw'idati wa'adaha iyahu falamma tabayyana lahu annahum aduwwu lillahi tabarra'a minhum. Agenti tikibangako wama kana istighfaru Ibrahima tekwali kwegayirira kwe, teyali kubanga kwegayirira kwe nga yegayirira ku kitaawe li abihi, kitaawe, ila okujjako al maw'idati wa'adaha, endagaano gye bakola ki? Gye yali yamulaganyisa, yali esobola okukola ki? Okumwegayiriza. Falamma tabayyana lahu, naye bwe yamala okukitegeera, Ibrahima n'akitegeera nti annahum aduwwu lillahi, nti mazima taata we alimu olushiriku, taata we mulabe wa Allah, tabarra minhum,
Ibrahim yamuwawukanako nabeera nga takyamusabira takyegalira Allah tabaraka wa taala kubeera nga akolaki ng'amusaasira. Inna Ibrahima, olwokubanga Ibrahima la awaahu halim, yali muyitirifu nnyo mu kugondera Allah tabaraka wa taala era nga ategeera Allah tabaraka wa taala era nga asaba Allah tabaraka wa taala. Wama kana Allahu liyudhilla qauma, Allah tabangako ayinza kubuza kibiina baada idh hadahum, oluvannyuma lw'okukola ki baada idh hadahum, oluvannyuma kukirungamya hatta okutuusa yubayina lahum, nga amaze okukola ki okubanyonyola ma yatakuna, ngeri ki gye bayinza okuba nga bamutya nga batya Allah tabaraka wa taala. Inna Allah, mazima Katonda, bikulli shay'in alim, kuli kintu kyonna Allah tabaraka wa taala mumanyi. Inna Allah lahu mulku samawati wal ardi, timazima bibye byonna Allah tabaraka wa taala bwe bwonna obufuzi obwaki obw'omugulu n'omunsi. Yuhiyu yalamusa wa yumitu, ate yakola ki yatta. Allah tabaraka wa taala yakuwa obulamu ate yabukujjako. Wama lakum min duni llahi min wali wala nasir, temulaayo mulala yenna atali Allah tabaraka wa taala mutaasa wammwe oba omununuzi wammwe oba omuyambi taliyo, era tagenda kubaawo ku lunaku olwo. Agente lakadi taba Allahu ala nabii wal muhajirina wal answari, Allah tabaraka wa taala yakkiriza okwenenya kwabo, okwenenya kwa nabbi n'abo abasenguka ku lwa Allah n'abataasa ku lwa Allah, alladhina tabauhu, abamugoberera fi saati mu budde oba mu ssaawa al usrat enzibu, min baadi oluvannyuma ma kaada yadhigu kulubu fariq minhum, oluvannyuma lw'ekibiina ekimu emitima gyayo gyagala okukola ki okuwanika ne gyagala okulemererwa. Thumma oluvannyuma taba alayhim, Allah nakola ki n'abeera nga akkiriza okubasonyiwa n'abasonyiwa. Innahu, olwokubanga bihim raufu rahim, kuye mukwata mpola ate muki mumanyi. Wa ala thalathati alladhina khalfu hatta idha dhaqqat alayhim al-ardu bima rahbatu waradu bima rahbati wa dhaqat alayhim anfusahum wa dhannu anna la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alayhim liyatubu inna Allaha huwa tawwabur rahim. Agambe Allah tabaraka wa taala nti wa ala thalathati alladhina khalifu, ne kwaba abasatu, waliwo abasajja abasatu abakola ki abasigalira naye nga nabo tebaali bambi banaafuusi nnyo, baalimu era okukola ki okukkiriza naye baseerezebwa. Agambye nti Allah batuuka ne bafunzibwa abo abasatu hatta idha dhaqqat alayhim al-ardh, mpaka basigala naye batuuka ne bafunzibwa ensi ne bafundirira eno gye basigala nga tebagenze kulwana. Bima rahbati, kulw'obugazi bwayo nga bweri engazi naye yafunda, nga bwekiraba wano ebizibu bisobola okukwata nolaba ensi ng'efunze eweddeyo so nga ate balaba ngazi naye nga kugwa ekoze ki efunze, naye nabo yabafundirira. Dhaqqat alayhim, yabafundirira ku bugazi bwayo. Wa dhaqqat alayhim anfusahum, n'emitima gyabwe ne gikola ki ne gibafundirira. Wa dhannu, ne balowooza wa dhannu anna la malja'a, ne balowooza era ne bakakasa ti mazima tebalina buddukiro, tebalina kyebayinza kola ki tebalina wakuddukira illa min Allah illa ilayhi, tebalina wakuddukira, tebalina wakulaga okujjako eri Allah tabaraka wa taala. Thumma taba alayhim, oluvannyuma Allah tabaraka wa taala n'abeera nga akola ki akkiriza okwenenya kwabwe. Liyatubu, oluvannyuma ne beenenya, Allah n'akkiriza okwenenya kwabwe. Inna Allah, mazima Allah, huwa tawwabur rahim, musonyi ate musaasizi, akkiriza okwenenya ate musaasizi. Agenti ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahu min al-arabi an yatahallafu an rasuli Allahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi. Agenti wa ma kana li ahli al-madinati, tekyali badde kirungi ekigwanira ddala mu bantu abo baki min al-ahli al-madina, bannama bantu ab'e Madina abali emabbali mu Madina. Ma kana li ahli al-madina, tekyali kisana ku bantu baawa
be Madina wamman hawlahu naba abali betoloddewo min al arabi bawalabu banamalungu an yattahallafu okubeera nga bakola ki nga bawukana kuki kumba an yattahallafu an rasulullah okubeera nga bakola ki bawukana kumbaka wa Allah tabaraka wa ta'ala ne batagenda naye mu lutalo wala yargabu bi anfusihim era tebali agadde ki myoyo gyabwe an nafsi ne bawaayo ogwa Muhammadi bejawe ne bakola ki ne bajagaliza babaga Muhammad yagende ne bamuleka agende mu lutalo bo ne basigala nga batidde ebinaddirira kitegeeza bayagalawo emyoyo gyabwe ne baleka ogwani ogw'omubaka agente dhalika ekyo nno bi anna lahum olwokubanga la yaswibuhum dhamaa wala naswabu so ne bali badde bagenze tebalifuniddeyo nnyonta bali badde tebafunyeyo nnyonta nga bagenze yaddo singa Allah tabaraka wa ta'ala kyategeeza singa bagenda tebalifuniddeyo ki nnyonta oba ne balifuniddeyo nnyonta ne bafunirayo obukoowu wala mahmasata tebalifuniddeyo yadde enjala yadde obukoowu yadde ennyonta fisabilillahi mu kkolya Allah wala yata'unna mawti'a era tebalinnye ekigere kyonna yagudhul kufaru nga kinyiza ki abakafiiri wala yanaaluna mina aduwi naira tebalina kyebafuna nga tewali kyebafunye ku mulabe yenna ekifunibwa kyonna ku mulabe yonna illa okujjako kutiba lahum bihi amala swaliha bali badde bawandiikibwako mirimu miki mirungi Allah tabaraka wa ta'ala kyategeeza Allah nti singa bagenda mu lutalo amakulu ne bali badde kubanga bali tebijja batuuka ne bali badde nga bibatuuseeko nga bina bituuseewo byonna Allah yali abawandiikako mirimu miki mirimu mirungi Allah tabaraka wa ta'ala gyali badde akola ki yali badde abawandiikako inna Allah mazima Allah la yudhi'u ajra al muhsinina takola ki tayinona mirimu gyaki gyamulongoosa tayinona mirimu gyabo abalongoosa wala yunfikuna nafaqata saghira wala kabira wala yunfikuna nafaka tosobola kuwaayo kiweebwayo swagira kitono wala kabira oba kinene wala yaktwauna kugamba tebawaayo wala yunfikuna tebawaayo nafaka kiweebwayo swagira kitono wala kabira oba kinene wala yaktwauna wadiya era tebalinnyako mu lusenyi lwonna tebatuukako mu lusenyi lwonna tebalinnyayo kugamba bubagenda tebamalako lusenyi oba otembera bamaleko nga nti tugenda kusinkana okulwana kutandikira wali mu lusenyi ne tebalutambula yadde lutuukako Allah tabaraka wa ta'ala kyategeeza n'agamba nti wala yunfikuna nafaka swagira wala kabira wala yaktwauna wadiya tebatambula yadde okumalako lusenyi illa okujjako kutiba lahum liyajziyahum Allahu ahsan ma kanu ya'maluna bagenda okutambula okukola kyale tebabikozeewo byonna akatono ke bawaayo ekinene kye bawaayo okutambula ko batambudde ate tebatuuse oba balwayo oba tebatuuse mu lusenyi tebalumazeeko wabula nga ye Allah yamaze dde okuba waaki empeera yaabwe kubanga Allah yatundira mitima gyabwe nga malirivu okubanga benganga okulwanira eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala agenti wama kana lil mu'minina linfiku wa agenti wama kana liyu'minuna liyanfiru kaffa kyali tekisaanira ddala kwabo abakkiriza okubanga bagendera wamu bonna falawla nafara min kulli fil'ati minhum ta'ifati singa mwerondangamu buli kibiina ne mugendamu abamu abalala ne bakola ki ne basigala liyatafakkahu fi ddiini ne babeera nga bakola ki ne bagenda ne babeera nga kugaba singa beerondamu ekibiina ne bikola ne batagenda lumu ne beerondamu ekibiina ne bakola ki ne babangulwa mu ddiini
abagenda okuba kugamba Allah tabaraka taala ayogera ku bantu kugaba katugenzi oba bagenda okuyiga oba kunoonya eddiini bagenze mu ntalo naye ne batagenda bonna kati bano bagenda yatafakkahu fi ddiini babangulwa mu ddiini ne bategeera eddiini waliyanziru kaumahum ne babeera nga badda ki eri ekibiina kyabwe ekyasigadde ezarajja abanga bakomyewo ilahi gye bali laallahum yahdharuuna ne babeera nga beekeka abagenze ne badda ne babangulwa ne badda ate ne basomesa baliwa ne basomesa bano abasigadde olw'okwekeka ne babeera nga bonna bakola ki babangulwa mu ddiini. Ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza katilu alladhina yalunakum minal kuffari waliyajidu fiikum gilza agambye nti abange abakkiriza mulwanyisa abo bonna bonna ababeetolodde abali emabbali wammwe mulwanyise abo bonna abali emabbali wammwe abatakkiriza agambye mubakole ki mubeere nga mubalwanyisa mutuuke okubanga mu kulwanyisa kwammwe nga mubalwanyisa mutuuke okubanga mubazitooyereza mubeere nga mukola ki liyagvu mubeere nga mukola ki gilza tambeere nga mukola ki mubazitooyereza wa alamu era mumanye nti anna Allah mazima Allah ma al muttakiina aliwo munaakola ki n'abamutya. Wa idha ma unzilati surati bwebange siddwe essuula man yakulu mulimu abagamba ayyukum zaadatuhu hadhihi imaana abange eyina kyebongeddeko mu bukkiriza fa amma alladhina amanu so nga ate abakkiriza fazaadatuhum imaana ebongera obukkiriza wa hum yastabshirun era ne babeera nga bakola ki basanyusibwa. Abawalabu abananfuusa abo Allah bwe yasanga essuula nga tebaliiwo ne bajja ne bagaa nti waliwo essuula ekoze eki essiddwa bayogeranga bakinagguka nti ayina kyebongeddeko mu kukkiriza mu ngeri y'okukinagguka naye ng'ate baba bakkiriza yabongerangako era ne basanyusibwa. Wa amma alladhina fi qulubihim maradha naye abo abalina obulwadde ku mitima fadhaadatuhum rijisa yabongerangako ki ebongerako bibi ila rijisihim ku bibi byabwe wamaatu ne bafa wahum kafirun nga bawakanyi. awala yarawuna annahum yuftanuna fi kulli ammi marrata aw marrataini thumma la yatabuna wala hum yadhakkaruna. Tebalaba nti Allah tabaraka wa ta'ala ku bunanfusi bwabwe abagezesa buli mwaka omulundi gumu oba emirundi ebiri buli mwaka thumma oluvannyuma n'abagezesa ne balaba naye la yatubuna era ne bateenenya wala hum yadhakkaruna era ne bateetukuza ne batajjukira. Osobola okulaba n'omuntu Allah tabaraka wa ta'ala nga buli mwaka ebizibu bijja buli mwaka bizibu buli mwaka bizibu naye omuntu n'atajjukira nti oba ayina amazambi g'akola aderi Allah tabaraka wa ta'ala namboneza emirundi ne gisukka nemu ebiri nga gino gye yayogera wano naye ng'omuntu alemeddeko tasobola kukola ki kwenenya tasobola kwetukuza ekituufu ekyalibadde nti bulabanga bikuyitiddeko wetukuze era wenenyeze Allah tabaraka wa ta'ala gwe kenyini nga wekebeddemu. Wa idha ma unzilati suratu nadhara ba'dhuhum ila ba'dhi hal yarakum min ahadi thumma sarrafa Allahu qulubuhum bi annahum qaumun la yafqahun. Wa idha ma unzilati sura bwebange siddwa essula nadhara ba'dhuhum ila ba'dhi nga babadde wali babadde tebaliiwo naye wano wekanga webali batandika okutunuulira buli omu ng'atunuulira munne mu ngeri nga bakozesa sayini batamyaganako basongaganako emimwa nga bakozesa sayini nga batunuliganako. Allah wagambira nti nadhara ba'dhuhum ila ba'dhi babeera nga abamu batunulira ku bannaabwe
hali yaraakum nga balowooza teri n'omu akola ki abalaba, hali yaraakum min ahadi teri n'omu akola ki abalaba, summa oluvannyuma nsolafu era ogenda okulaba nga beebulungulwa ki omu ku omu nga bavaawo agensolafu Allahu kulubuhum Allah yakola ki naye ne Allah tabaraka wa taala naye yakyusa emitima gyabwe bi annahum olwokubanga kawmu la yafikahuna kibiina ekitakola ki ekitategeera. Allah naye yakyusa emitima gyabwe ne babeera ddala nga babeera ddala kubuuze bwabwe. Lakad jaakum rasuula kimazima abajjidde omubaka muneekwasa kirala nga bwe tuli wano ng'omuntu bw'atayinzaga nti ye tafunangako bubaka bugamba nti tya Allah teri atawulirako nti Allah ali omu, teri atawulirako nti Allah tayagala mugattako. Kanyawaga nti lakad jaakum rasuula mazima abajjidde omubaka minne anfusikum ate ava ki mummwe. Naye agambye omubaka oyo aziizu alayhi ma antum hariswa alaykum. Agambye nti omubaka oyo abajjidde kimunyiga ku lwammwe, ekyo ekibazitooyeredde kimunyiga ku lwammwe, ekyo kimulyanga kizitowa naye kimunyiga. Kiwala kikola ki naye kimunyiga, ekyo ekibakola ki ekibazitooyeredde. Agamba naye kimunyiga buli munyigizibwa naye anyigirizibwa, naye ye aleeta buki aleeta bubaka. Agambye nti antum agambye nti lakad jaakum rasuula abajjidde omubaka minne anfusikum ate ava mummwe. Naye agambye nti aziizu alayhim kimuzitooyera ma antum ekibazitooyera naye kikola ki kimusukkako, haisu alaykum limuminina raufur rahim era abeera ayagala teyalyagadde baki bakkiriza kubanga babeera mu mbeera embi, teyalyagadde bakkiriza kubeera nga abantu nga babeera mu mbeera etali nnungi, naye kimuzitooyerera agala kuga kimuzitooyera agala mbenga mubeera mu mbeera ennungi mwabakkiriza. Era agambye eri abakkiriza mukwata mpola ate musaasizi. Allah eri Muhammad eri abakkiriza mukwata mpola ate era musaasizi. Fa in tawallahum agende wanga bakyuse fakul bagambe hasbi Allahu Allah wanga akola ki amalira, la ilaha illa huwa tewali asinzibwako okujjako ye, alayhi tawakkaltu ye gwe tukola ki gwe twesiga, wa huwa rabbul arshil azim era yenanyini ki yenanyini arushi enki wa huwa rabbul arshil azim era yeye mufuzi waki wa arush engulumivu. Bwetyo surati Tauba bwe tulabye ku makulu gaayo. Insha Allah tujja kubanga tukomawo mpola mpola aya ku aya nga tugenda tukola mu sababu nuzulu nga tugenda tugaziya okubannyonnyola aya eno yabaawo etya, aya eno yakkeetya mu kugaziya. Naye nga twagala kugenda nga tusooka nga tukola ki nga tubanyonnyola tuvunula Qur'ani eno buli muntu ategeera amakulu agali mu Qur'ani, tuleme kubeera nga twetikka omugugu nga tetumanyi kigulimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.